Mu kitundu ekyokubiri we twakomye nga Sister Emmy akunya Jess ye mulenzi we amugamba nti owaaye nina byenjagala okutegeera ngenza okubeera naawe mu relationship. We twakomye mu kitundu ekyokubiri ekya story ya Sister Emmy ng'ayokya ng'atadde akazito ku Jess amubuulire bawala bameka abaakajjawo and how often. Oluvannyuma lw'okumukunya ennyo omulenzi lwagamba nti amazima matuufu gali nti nze ne relationship gye nali mbadde nayo just we nali nakukwana twali twakaawukana ne girlfriend we wange kazi twali twakaawukana ne girlfriend wange just week same I mean a week just week emu. Omwala agamba week emu n'olyoka okwana nze awo tugenda okutandikira ekitundu ekyokusatu ate nga kyekisembayo. Jjukira bw'oba badde olaba ka promo kaffe kwogera ku sister okubanga ku Saturday yasiiba akola emirimu alongoosa ennyumba olw'omulenzi we. Ku Sunday omulenzi y'omu we yabadde afiirira jjo agenda okulaba ku status ng'ebifaananyi yawanise dda ng'aproposinga omuwala omulala pate ey'ekitiibwa. Katugende mu kitundu ekyokusatu kyekisembayo. Ngonze wano wakaleetawo abawala bameka. Nangamba to be honest nina omuwala omu gwe nali ndeeseewo waneeno ko nze mwayawukanye ddi. Nangamba nembuuza mwayawukanye ddi. Nangamba it's now 3 months back. Ko nze with 3 months tubadde mu relationship n'ebbanga lya gundi emyezi emeka. 3 months ekitegeeza mukyawaganya ofunye nze mumpulira. Ngamba nedda twayawukana ate ebbanga we wambuulizaamu. Mugamba Jess njagala ongamba amazima essaawa eno sagala kureactinga nga bano abantu bonna weebali mukyawaganye kumala bbanga ki. Nangamba to be honest twali twakawukana wiiki emu nenkufuna nemugamba nonfuna kyekyabaawula. Nangamba ebyo tetubigendamu naye ng'amazima ekyabaawula nange. There were messages this lady found of me texting him nga tweyita amanyi omuwala neyeekyawa n'omulenzi. Kati nno nga beesuubizza okukyala ate ng'omuwala ye yayagala ddadde okugenda olwo bino mbimanya kuba twatuuka ekiseera nenkonectinga n'oyo ex ate ng'oyo omuwala ye ekyamutwalira ddala alaba messages zange kyokka nga badde agamba omuvubuka amukooye omulaba ng'asula ne muganda we bafune ewantu ewali ki nga beetongodde nga bo naye ng'omuvubuka alaga nti tajja kuvaayo gy'ali kati. Ebyo mbimanya luvannyuma nga mugamba mwawukanye wiiki nonjagala olwa messages zange. Bantu bange nga tutambuza relationship etannaba kutundirwamu ki vanira nga ntandika nno laavu okusala laavu egenda okusalaasala ng'ono omuwala atandika emize neeti ye ne mukwano gwe nga bakubyekubye ddabu sitoole eyo mufumbiro gye bafumbira nga bajja nga batuulanga balya emmere twali tulya emmere nga batandika okubinyumya. Batandikira ku Faizo Faizo luli Faizo n'okola ekyo Faizo ekyo n'okola ekyo n'oleetera ne ba Emmy okuwulira obulala nabo ne jjukira tetulina kye twakoze nabo ne bakikola kwe kutunuulira Jess bwenti. N'agamba bannaaye bano abawala babiri
balangoga banange emi kalyoke yekyuse kalyokadde ninga nekyusiza bano batikiti batya nti nabadde nekyusa nnyonjo ndi ndowooza bannaye mwakyekoze Faizo ye muntu ayogera blastinga nga bagamba ayina engeri gy'abagamba mutie mu biki bye mwogera nze n'emmere yannema sijja balimba nga nzira bwe nti emabega nti waliwo kateni nga kateni yembikka bwe nti nga ngisika nga etubika nze n'omukulu nga ntunuulira omukulu nga mugamba really wazze nnoonyumya mbu twakoze ebintu like seriously nga nze nabadde nsudi ne mugamba really bantu mwembagamba neeti teyanjagala neeti ng'abeerawo omwezi ogwasooka neeti ng'abeerawo omwezi ogwokubiri neeti ng'afuna omulimu neeti mu kufuna omulimu ng'abeerawo ne naani ne mukwano gwa crashinga ku Faizo neeti nkimanya luvannyuma nti acrashinga ku Jess nze ngambira babye beekola bane nga babeereye ebweru gye bakolera gym ng'abeera ebweru nga balyoka amusitula nga Jessimbwa asitula neeti mbonga asitula kanyama nga alyoka amutulako nga bakuba bazita push up nga bakuba push up nga neeti n'ayambadde bayika nga beewazihaga beekulukuunya nga Faizo ngamba ndowooza obalaba nga tutudde nze ne Faizo tuli mu ddinisa tulengera banenga emirembe gimbulako ng'emirembe gimbula ngamba nno wano wesiiba esonyiwa emba muloge nga ntandika ka detachment akako okuva mu ka relationship nga tokoze eki ng'oli willing nti okatadde bannange mbajjira ng'omugambo kugenda gusala musimanga nga guva wa neeti ono mbu namukola ki namwogerako no twali tutudde like in a conversation it wasn't a conversation, it was a truth or dare game. Truth or dare game ngamba net to say scrolling spinning a kaboto but spinning a kaboto ngambuza truth or dare ngagamba truth kati bwe yagamba truth ngamugamba I would like to know the truth about you and Jess. Nagamba truth is yoyagala nti ye. Nti oyagala truth nti ye. Nga Jess atandika nga Faizo agamba ye truth nga ne mukwano gwa neti nga mugamba ye truth nga bo bakanya kuoza ngono Jess akanyaga omanyi ebyana byange bingi nga neta agamba gundi nga agamba Jess nti Jess truth nga mugamba kale truth nga neta agamba truth is me and Jess, we are not siblings. Konze, that's not truth. Echomba denchman. Nga Jess agamba wachimanyawo, I didn't tell you that. Nga mugamba mwene nyumba tubeeramu okusuka abantu omukaaga goloza ebigambo tebitambula. Nga mugamba yogera truth entuufu nga ne Faizo agamba yogera truth twagala truth ekyo si truth. Nga mukwano gwa neti agamba banze nkwogerere truth konze nagamba rules za game nakyo kisoboka konze yogera wamma nga agamba anti Jess yagamba nti otugobewo Jess yabagamba mbunze namugamba nti abagobewo mumpulira nti nze namugamba agobewo banneti olwo mukwano gwa neti yabyogera nti Jess yatugamba nti otugobewo naye ye akyatulemezaawo kubanga gwe waakajja mu bulamu bwe ate ffe tubadde in his life
konze okay, that's the truth. Nga Net agamba mukwano gwa Net agamba Net, is that the truth? Koye nga mugamba mbadde manyi ina ne truth endala. Ekyo nakyo waliwo truth endala. Konze kale tuspininge. Nga tuspininge eno game nga tutandika nze ne Faizo ogiba tunuzaamu emmundu. Nga tuspininga nga bote tunula mwani mu Faizo. Nga babuuza Faizo truth or dare, nga Faizo agamba dare. Nga mugamba adaringe, nga Net agamba by dare you okukisinga mukwano gwange. Oli mukwano gwe. Nga Faizo agamba I can't kuba nina girlfriend wange atajja bimanya. Kuba abantu bano mutambuza ebigambo. Naga nedda. Tuli wano it's just a game. Nga muwala mukwano gwa Net awakankuka eri abuukayo nga agwira emimwa gyani. Ja Faizo. We chuchuchuchuchu. Nga Faizo agamba banaye kiki kino. Nga yesimula nga Faizo bamukakamu. Nkakati nze wano mbala game nga wenjimanya nti bano balinga bali ku mission nti ono akime mu Jesse nti oli akime Faizo. Emboozi nga tugitadde mabbali ebyo nga biggwa nze nga nkola ki, njagala kwanguya ku kinyusi nze nga nkola ki nga neesonyiwa family eno era enkeera we bwakeera sadda Badia na deleting namba ya Jess nasigazaamu ya Faizo ngamba no bwe deleting namba nesonyiira ddala banenga mbeesonyiwa. Waite ennaku nga njogera na Faizo nga Jess tanyega olwabiri ebyatukawo teyankubira tu apologize yankubira kuntangazaamu nga Faizo ankubira nga tubeera twogera ne Faizo nga mubuuza abo bakyaliwo nti bakyaliwo bano bajja kulema konze mpulira kati time egenda ejja ngono ompangisa eyali okumpi ne bano ba Jess ng'ava mu nnyumba nga Net jukira yali atandise okukola mu kibuga nga Net apangisa ku nnyumba ezo zennyini kati nga Faizo alumpa kati Net yavudde mu nnyumba kati apangisa eri ndowooza omusobola okuddamu naani ne Jess ne mwogera mga Jess tayagala kwogera nange kati tetwagala tumukake relationship ng'agamba naye omanyi ebibeera eno nti lumu nja kurecordingira nti to recordinga ngamba nayo nakwagala bambi akwagala ne Jess yisanga mwana muto yisanga gwe bategeerera banenge ebigambo bintuukako kati oba mukwano gwa Net bafuna butakkaanya na Net ng'ajja ku mulimu gwange ng'asooka nteerawo line ngamba Net oyo gw'olaba yakwogereranga kino n'agamba nti weeraga olinza ogamba oli wa high class kyokka nga tolina kyoli oli just intern banaye yakwogerera era Jess ono alina omuwala mbu nze wemba nayawukanye naye waliwo omuwala eyazze kumpi newe bakolera gwayagala okwana konze otyo bane nga tuze mazima nali ntandise okwagala ono omuvubuka nga kale luno olw'omukaaga ne Sande nga lutandise okunkolaki okubeera nga nina kyendukolamu nga sibeera idol like nga nakimanyiira nti Saturday Sunday nina gyendaga so nembeerawo nga ndi a bit lonely era embulwa bikolwa nembeerawo nga ndi a bit lonely naye ng'omuvubuka tankubira tanyega konze mukwano gwa Net ono ng'olugambo alumpa neeri nga Faizo alumpa naye Faizo teyampa lwa muwala mulala ompulira ye Faizo yakanyanga kupushinga kino kyaffe kiddemu. So time came enkuba egenda etonnya ey'amaanyi wayitawo week nga tetwogera na Jess enkuba egenda etonnya ey'amaanyi enkuba bw'etonnya ey'amaanyi eyingira mu nnyumba yaabwe amazzi gayingira mu nnyumba yaabwe bwe gayingira mu nnyumba yaabwe buli kimu baali ku mulimu buli kimu emifaliso bulangiti
ng'abikola ki? No. Yeah. No, emifaliso no, but no, emifaliso blanket nga gigenda gitoba. Nga balyoka bakubira net. Nga ne net ebibya nti abasula kumpi nga nabyo byakoze ekibyaganywedde. Nze nali waka, nze n'enkuba tetukolagana. Ne mukyala takolagana na bintu bya coldness. Nali waka. By then I remember I was home. Sakola. So in the evening mbandi awo nga Jess ankubira nti mwana gwe Emmy Oliot akonze kyendi Oliot tinga nkusuwa kane nalinga nina nga ninge yakirinde abakazi abawala nga ninge yakirinde dda kwanza onsuwa ntiye najango wakatwogere kwanza kale nzija mikwano ngendo tuke waka nga bali mu kulongoosa kapeti mifaliso bagifulumiza situuse sitandikidde mu kugwa mu ngoye ne bannange waliwo Neti, waliwo Faizo, waliwo Jess nga sigudde mu ngoye sizikunyiza ate sibakanye na kuyambako ku Neti bannange nejjusa nina byenzijukira n'empulira obulumi ku mutima sibakanye kukamula blanketi na Neti tumaliriza wano ngende wa Neti ninge yali yeegula ngende mu kayumba ka Neti tukalongosa mune tuba tulongosa akayumba ka Neti ndaba engagement ring mu keesi byali apangulula tuba tulongoosa ndaba amasaati tegaatoba byo byalinga ebiri waggulu yali yabiteeka waggulu ku wardrobe kati tebyatoba byali waggulu nze mpisaayo okulongoosa kuba twalongoosa ewantu wonna mpisaayo okulongoosa bigwa nga neekanga njagala okupapiriza nsiriikirira nkebera empeta ndaba amasaati nze nzijamu essaati kati Neti agenda owulira ebiveera ebikaaba ansanga mbikudde essaati eriko Will You Marry Me amasaati gaali abiri ga white endala sima ziriko sima biki friendship anniversary konzo otyo nga mugamba mama ate ani gwe mugenda ogenda okwo nga ngamba mina mukwano wange yabintereseza konze kale ani gwe bagenda okukola gundi kati ndowooza bambi yantunuulira nankwatibwa ekisa ndowooza ku mirimu gye nali mukoledde to be honest nakola omugongo ne gunnuma nakola emirimu ze gwe mulaba nakuta ebisooto ebyo eby'amazzi agayingidde mu nyumba I left those houses, 2 of them shining ndowooza bambi antunuulira ankwatibwa ennaku ayita mukwano gwe Jess amugana Jess nabye njagala okugamba nga ne Emmy waali konze kooli namugamba byokola nno si birungi nti ate nkoze eki amugamba kati nno ono Jess ng'agamba Neti kati nno otandise ng'atambula ng'agenda aganze tonyonoonera bintu byange konze okay asirika Neti ng'awulira ekintu kimuduguda kimuluma nga ali uncomfortable bana ebyokulongosa nze twali actually tumaliriza tuli ku final touches just to dust bino ebyali bitatobye
nebinnema amaanyi ne gambula. I want to wind up things. Amaanyi ne gambula. So luno lwalinga lwakutaano engagement ya engagement yali ku Sunday. So nga Faizo ampita ngamba kale mpulira obusungu lwaki olongosereza oyo omwana nze just bambi kabeera kokka bambi nakati wani mulongoseza omanye ebigambo ebiri wano mpulira engagement balina ebintu bye bakukuta konze we bali but ennongoose wa net nendaba engagement n'amasaati nangamba kati nno ngenda kukonfirming waliwo ekitali kituufu nti otyo nti waliwo ennaku ze simaze wano naye I smell somebody yajja n'akyala wano ku bintu bye nasangawo. Ebintu tebyali byoze, ebintu byali bikyafu, ate nga Sekiwanga Net yabiriiramu n'ono. Eyo emmere gye baali balina oyo agireeta wano bakyadde bagenyi. Nze n'osangawo amasowaani nti ye something is not right. Oyo omuwala mukwate bulungi akuwa olugambo. Nze ate oŋŋambye simuyambako, mba nina muyambako naŋŋamba. Naŋŋanze ono takyaŋŋamba bintu olw'okuba mayinze naawe twakwatagana. Kwanza ku mirimu gye mmaze okukola okwedda wakalowooza okuŋŋamba ebintu weebiti. Ku blanket zenkamudde baddiyale. Nga newe ngenda okusula simanyiiwo emifaliso mibisi. Osaga. Bannange Faizo, Jesse, yali muvubuka nga neomugulira akatambaala obutambaala. Akyukirawo nakakati gwe njagala gwe wange. So kati bye nali mukoledde. Eyo essaawa yali awulira nga yenze tuzzeemu. So agenda mu kafubo neti. Nze olwo amaaso tubagakuumizzaako twateeseza tugabakuumireko tumaye kye bakukusa. Olwo bagenda mu kafubo naani neeti. Ndowooza bwe bagenda mu kafubo bw'oyimirira mu ekiyigo ky'aba Jesse osobola owulira ebiri mu kakuubo we boogerera. Kati nga Faiza ngamba genda owulire nzikanzire ku luggi ndabe oba bajja. Nga ngenda mu kakubo nga sibiwulira bulungi nga golaiko olina ya problemu. Nga nze nzira mu kulingiza nga yaddawa mu kuwuliriza. Baddiyale bye yawulira yadde ebyengenge biri mu maaso. Ne mugamba naŋŋamba omanyi nja kugamba enkya bw'oba oddayo enkya nja kukubira esimu. Ne mugamba nze sigenda sula wano ŋŋamba nanga sigenda kugamba Katonda alina ensonga lwaki wabadde gwe towulira nze n'empulira. Munange obutuuka okuziba twasula mu bintu ebibisi nga bwe mukiwulira. Twakwata landlord yabawa ebintu ebyo ebitaatoba ne twalawo. Banenze mukazi asiiyibwa olususu ebintu nga byabalala bibulangiti banene biryoka binsiiwa ekiro kyonna tetwebaka. Naye ng'omusajja omusajja ku luno yali amaliridde. Jesse yali amaliridde. Jesse yankaka kye bayita vanida. Bane nandyoka mbeerako nandyoka nnyiga naŋŋamba nze bannange ebbanga lye tumaze ffena bantu mu ebbanga lye twali tumaze ne Jesse tukoma ku haga tukoma ku pek zentegeeza zino ez'omweza just kutachingayo lips, si deep lips like ne mwebaka. Tebyali bya deep. Ng'ekyali kigenze deep kwali kutambuza mikono ng'agitambuza ku thigh. Naye nga nze mukazi ayeyambalira night zino ez'empale n'essaati. So yali takwatira ddala direct ku mubiri. Mumpulira. Bannaye ekiro eky'omwana kye yankula yambeba. Bakuyita kubeba oba kubega kubeba. Nambeerako
nambeerako mbw ayagala nkole ki mwevanira naye nze jjukira nina kiri. There is something wrong and already Faizo yangambye wano walabika okuba wakyaddewo omuntu. Nze simanyi we bali baafuna butakkaanya na neeti oba naani bantu bange. Ekiro ekyo kyonna bambeba naye nagaana paka lwe nava mbuliri ne ntuula wansi. Ntuula wansi Faizo akolola kiki nga teweebase ng'oli awo. Ne mugamba nja kutuula wano. Nangamba Wannyogoga, jjukira amazzi gayingidde kati waba Wannyogoga. Nangamba Wannyogoga tuula wano ku buliri. Ate natuula nze nga nnyingira mu buliri nga mbeera wa Faizo. Yasembera eri nga nzira awo nga nkola ki bulangiti biki biri awo nga nteekawo bwe nti omutwe kale bwerebwe si nti bino mubiriri ne weebikka. Nali awo kale bwerebwe ntaddeko omutwe nga kabina kakkinadde bwe kati ebigere biri wansi. Kati otulo batunzi bankuba mu ttooki. Bwankuba mu ttooki aŋŋamba naye Emi biki by'okola? Kale jangu webakisikia kuddamu konze kale nga nzira mu buliri. Bwakyantunula teyankwatako bwakyantunula. Enkeera ku makya kati neeti ono ndooza yasuula ekibi kimulumiriza naakola ki? Nze nkeera okupaakinga ebyange mbu ŋŋenda. Nga neeti agamba badde erinnya ngenda tyogera Mukama. Nga neeti ayita Jess ku makya ago nze nali ŋŋenda maze onnaaba. Baali tebagenda kukola ndowooza in my mind because it was a Saturday. I don't know why lwaki tebaakola. Naye nze nali sigenda nange ku mulimu by the sinjukira. Naye waliwo ki? Ebiseera kwaliko okwekalakaasa ebyo bya kampeyini ne tumanya nti leero oba baggulawo oba tebaggulawo. Something like that. Yes. I don't actually remember. Lwaki ate twali tetugenda kukola. Wanzukira ate nga lwali lwa mukaaga. Wanzukira nasookanga kukuba ku ssimu ku mulimu. Nze kyemanyi ku Lwokutaano saakola kuba enkuba yatonnya nnyo. Nate simanyi ki ekyatulemya nti olw'omukaaga nga tetugenda kukola ffenna nga weetuli. Banaye sikyajjukira bulungi. Kati saamanya nze byahapeninga nze nakera ku makya ngenda kunaaba ŋŋenda. Maliriza okwambala. Saamanya neeti ava eri ng'agamba Emi wasuzeewa. Konze ate lwaki gomboza. Ng'agenda eri mbu ewa muganda we. Ng'agenda wa muganda we ng'amubikkula. Ng'amugamba Emi yasuzeewa. Nga Faizo abuuka ng'amugamba gwe buzibu ki oculekanira ku makya gano. Ti naawe sirika bunira. Namugamba gwe nno tomanyiira. Mpaka nze baneemuyombe nga mmaze ova wano nti tolina gy'olaga. I'm saving a soul. Nga mbuuza Emi yasuzeewa. Nga Faizo amuddamu of course yasuzeewa wa bbaawe gw'olowooza yasuzeewa. Namugamba ne bane Jess olina empisa embi. Buno obuliri bwa gundi yabu owninga. Oyo gundi tumuyite Nokia. Musonyiwe. Agamba buno obuliri bwa Nokia yabu owninga. Yakabusulamu jjojjuzi wano. But you're not fair. Nokia n'abeera wano. Kyokka ate n'oyita Emi nga wandayirira nti wayawukana naye. Noyogera bino na bino nti Emi ye yeefula nti wa kiraasi abaavu. Tayagala omukwateko. Tayagala okole ki? Gwe. Banayinza amaziga gabanga agajjagala okujja naye nga saagala ku defeat. Nze saalinda byaddako. Nga nkwata nsawo yange nga fyu. Naye mba ndi awo. Sinaba na deletinga namba jjukira nagizizzaamu. Mba ndi awo. Nga ku status enkeera ku Sunday. Kuba olwali lwa mukaaga lwe navaayo lwe bagamba nti n'osuzaamu gundi mu buliri
ate nono n'omusuzamu gwagambye nti wakyaye okwo kuba kukitinga kuoli ate olinze mugundi wange Nokia nze mukwano gwange nze tojja kuddira ono naye mukwano gwange biki okyanga abawala olina okwagalako oba naye bino wabitandika gwe mpoziko salawo Nokia mugambe ne gundi mugambe kati ngona kanyagamba nze nasazeewo ddira nakugambye jjo ko ye wasazeewo ki program tuzisazeemu ko ye nze nakugambye oba program tusazeemu nze nasazeewo so nkitegeera oluvannyuma nti ye yasazeewo nze nga bwe mba nnyonnyodde nti Jesse ye muvubuka ye nga ne bw'omugulira akatambaala essaawa eyo gwe aba amwagala era enkera ne wabaawo omulala n'amugulira ekisingako akatambaala nga gwe gwajja okwagala kati olw'okuba yambi nasiiba njoza nkiriininga essaawa eyo yalabanga eno yeraavu ayagala kuddira nze olwo nkitegeera oluvannyuma nga program bagikoze ekibagaa nti bagisazizzaamu nti yasazeewo ono nze ebyo ebya program nga saagala nakubitegeera saagala nakuwulira nze nga nakutedde ensawo maanyuuka ngenda kulinnya boodi nzize ewaffe gye mbeera mu balakisi oba kumpi ne balakisi saagirinya nga ngiwuuzumanyi nagiwuuzuma nzira mama wange muto nga ndyoka nzisa ebikoobi nga ndyoka ngamba buzibu ki nga omanyi abaana tosobola kwogera nangamba kati nno gwe olabika olubuzi heart bullet konze sooka ondeke nga nsooka mbeeraawo mutima ngamba naye kati gwali obama ki olina omusajja waako ali e Bulaaya gwe wasuubiza ensi n'eggulu ng'ate bwe ntandika okwekonsolinga naye tanjagala naye alabika ali eyo n'abakyala balala leero ayogera nange n'amala wiiki nga tanyigala eyo relationship kikazi kati nange nadde nina omubinga ono naye kasita seebase naye naye kasita samukitinzeeko bane nga ndi mu ebyo nenkwata nenteeka ku status yange jjukira oli sinamubulookinga kati nateeka ku status yange nti bane sikyajjukira kaali ka court Ninga kalaga nti men are not easy. Like you need to love yourself more. Something like that. So when kateka ho yakalaba na commenting ako okay. That's your decision. Okay. Enkera kusante. Bantu bango omukulu yakola engagement part. Era ebifaananyi nabirabira ku status. Nga bakoze engagement. Will you marry me? Natapinga mu bifaananyi by'omukulu ku Sunday. Subhanallah. Omugundi kyava agamba nti abasajja basiru balakallahu fiikum naye kana abakazi tuli basiru balakallahu fiikum si ffenna bannange nze nalaba ebifaananyi nagwawo ekigo. Will you marry me? Will you marry me? Olwo bwe nzijukira program tuzisazeemu naye abasajja bu program tuzisazeemu nze nasazeewo kino ziri program tuzisazeemu nenzijukira nti bambi yali asazeewo mbu zino program bazisazeemu eza engagement. Musajja atunga Faizo naye abirabira ku status nga nze kuba teyaliiyo era ye yankubira n'angamba status ogirabye bane omuvubuka oyo naye naguno gwaka ali eyo akaaba gakomba bwankubira kati essimu ebiro bino nti natomera mayi bamanyi okunyumiza nti banna kuba bayawukana ne Faizo olwekyo by the way bayawukana ne Faizo n'addayo ewaka bwe yaddayo ewaka we n'asoma nga ali waka kugamba ekyo kyabaawula bambi Faizo yali anjagaliza n'aba Oluganda bikonagana tebyatika ne tube tukyabageya tubageya ne tubasekerera buli step gye baliko ne tugamba kale yakuleka kati laba sente z'oliko z'okola emirimu gy'okola kuba Faizo yatuuka kati ya travelinga
so he's successful, I'm okay where I am. Naye bo baliyo ka relationship kababuubana kati baayawukana kuba omukyala yali mbu mwenzi. Omukyala yali mwenzi. Ate baatuuka ekiseera omukyala ne bafuna obutakkaanya ne Neeti kuba n'oyo omukyala yakitegeera nti Neeti ayagala Jesse. Omukyala n'abaawula n'abaawula ne Jesse. Ndowooza yateekawo, si ndowooza kuba byebino ebyaliwo Faizo byanyumiza, yateekawo obukwakulizo nga mugamba oba toyawukanye n'oli mbu ebyo bye muŋŋamba nti muli baaluganda nga temuli, nze oba toyawukanye naye nze neesonyiwa, oli yali azze kulema. Era baayawukana tebakyakolagana nakati. They separated kyokka ate nga baseparatinga n'omukyala. So omuvubuka recently afuna enamba yange, yenze nkyusa enamba yeeyo. Ajja ngamba banaye missed banaye banange. Bazaala awo n'omwana ne baawukana, so nze gwe mulaba nasiiba nkola emirimu olwokutaano, olwokusande ne bakolaki? Ne bakola engagement. Nzenna nga nsiibye mmanyi obulamu butambudde bulungi, tweyagadde tuzzeewo, manyi tuzzeewo. Sande ne bankubako ekibati kya engagement byebyo, mbeere bulungi Mukama abakuume. Ndidda ne mbanyumiza how my virginity went to glory. Olwo nalwo lwali lutalo. Ntera okubagamba bannyinaze nti toddanga awo n'okonfaminga nti abasajja oba omwana w'omuntu, mwana Adamu, wamuyize n'omutegeera. Ne mbagamba nti mwana w'omuntu alinga software, nga wanoogamba nti kakati essimu aba Android software muli ku ki? iPhone tuli ku 18 watt. Sina nagakebera. Kakati wajja kuyita ennaku 3 nga tuba kugamba nti tuwa update nze kakati tuli kuweno, oli ku bikadde. Omusajja buli lunaku ye muntu gwe weetaaga okubanga oyiga. Mwana twate n'omwana ow'obuwala. Naye njagala kwesa ekigambo kino nti omuntu ye muntu gw'oteekako eriiso buli lunaku, nga buli lunaku asobola okubeera omupya. Otemya butemi aliiso otyo ogenda okulizibula ng'akyuse. Waliwo bu video abu trending enaku zo mubulaba ku TikTok ebubeerayo nga oli ayanise engoye ku waya, kati ng'ali wali alina oba emirimu gy'akola oba akubanga toddagala, naye nga bw'amonitalinga alabe nti engoye ze ku waya ziri safe. The last one I saw yabadde emmotoka. Oli yabadde ali mu kulongoosa oba ngatto, yabadde alina kyalongoosa awo, naye kati ng'atunula emmotoka weeri akakasente emmotoka ye tebagijjaawo. Kati mu kugezaako oba yadde asena mazzi nga bw'onoobanga okola ekintu naye nga totunuddeeyo, kati ng'owulira osena bbanga. Kati mu kukyuka akakase nti atunudde watuufu, okukyuka bw'ati okugjayo amaaso ng'emmotoka bagibbye. N'omwana w'omuntu olowooza nti omumanyi n'owungulako bw'oti eriiso n'olizze n'ogenda okulizza nga mulala. Ate kiri ku basajja n'abakazi. Kyetaagisa ki? Kugenda mpola. Sister kosembezaayo ako nkalinze nga mbaga nti ojja kukomawo ng'otunyumiza embuzi yo engeri gye yagenda mu glory. Oba ali eglorifyinga ki, oba ali eglorifyinga ani? Nze naawe naye tugirinze. Leka nkole comments zange wano zenzikiriza nti ozeetaaga omwana ow'obuwala obuli awo n'omwana ow'obulenzi. Ekisooka, ekyayawula Gaayo ono ne ex we, ekyayawula Jesse ne ex we, kwe kuba nti ex yasanga Emmy conversation ze ne Gaayi. Kati jjukira nti yamugamba nti baayawukana a week. Waliwo ebintu omuntu byakugamba nga bw'oba okwesiza obulungi common sense, olabira ddala nga bali mu kufera, bali mu kulimba. Kitegeeza ki ekyo? Abantu bwe batugambanga ebigambo tuba tunulenga mu maaso bwetuti. Omuntu wakulimba abatabula. Ekisooka amazima omukakamakako gavaamu. Okufulumya amazima.
okujjayo ekigambo kyonna yalinga amuwaliriza buwaliriza. Kabonera akalaga nti byafulumya ali mu kubayinga time kulaba kikyana akugamba ekitaakulume akuba olubozi wamma mugende ku kirala. Omubuuzo ekyabaawula ne ex-watch ki gwogamba nti wankwana a week nga mumaze okwawukana nti bye tetubigendamu. Buli lw'obuuza ng'omuntu mu nsonga za relationship ensonga eziri serious n'alyoka akuvevengirako n'afunta obutama mbwe bye tetubigendamu ng'omanya ogwo gu red flag guli wali ogwaka bwe guti nga gwaka red ate red omukwafu nga tegublinki nga tegumyansa bwe guti naye nga gwa flashinze guti teguzikira kudiminga. Owaisoko mbulire kyekyaba waliwo ebitalikkiriye ebyo tetubigendamu tojja bisobola tojja bitegeera ng'omanya nti bakuliko bakulimba. Ensonga endala nabagamba nti waliwo ensi wejja okutuuka bwe tuba tuva mu bitongole ebimu okugenda mu bitongole ebirala assuming mbadde nkolera NBS kati ngenda kukolera ku NTV. Mukimanyi nti mirundi mingi owa NTV gy'olaga asobola okuwuliziganya n'ewa NBS gy'ova ng'ayagala okumanya enkolayo. Contact temuziteekako tebabasaba email na biki ne relationship waliwo lekijja okwetaagisa ogamba oli nti waisooka ompe ku contact za muninkiniwo gwe mwayawukanye naye oba jangu n'ebbaluwa nga bwe bagamba jangu n'ebbaluwa ya LC nti jangu n'ebbaluwa ya XO. Ensi weetuuse omukwano gufuuse muzibu nnyo owudda ogenda kutuuka nkyogere ntya ensi weetuuse omukwano gufuuse muzibu nnyo tugenda kukalanga amalebe otuuza kukwana n'oyo gwokwana gwokakasa nti gwotwala omugambe nti nyamba onkolera ekintu kimu leeta recommendation leeta okuva ewa XO oba mpandiikira wano ebitonotono ebikwata ku XO. Lwaki oyagala okole enteekateeka ezisisinkana XO omubuuze nti wayi munnange bino byayagaliza ofune oli mwayawukana simanyi byabaawula naye kati nze ndiwo oba nze ndi mu process kakati gwe munnaffe yakakifuluma njagala okumbulira malako oba nsiwansaano ku era bw'onoosanga omuwala omwerufu oba omuntu omwerufu asobola okutuuza n'agamba nti nkubuulire amazima amatuufu gali nti omulenzi mulungi mu kino nekino 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 naye ekyasinga okuntamya omusajja oyo ssente bazimutundulanga nvunza n'olyoka omanya nti buno bwali mukumpa ennaku zino kasenda baguzi atadde eddobo kya nnyanja kimale okulobwa kiteekebwe mu lyato kirinde genda mu ntamu. Bannange ensi efuuse enzibu era njagala babuulira eriyo abawala abalina obuvunaanyizibwa abalumirirwa ng'agenda okulaba nga waliwo ateetera n'omulenzi gwayawukanye naye n'agamba bannange lindako ono ye next victim munnange bajja mu inbox zammwe n'akweyanjulira nze gundi va kuba n'abajja n'akamanyiiro omanyi waliwo abajja n'akamanyiiro nga babakyawa naye nga kibaluma kakati tebaagala alimu ffenna tubifiirwe. Munnange oli ajja n'akweyanjula n'agamba simanyi oba yakugamba naye nze muwala gwe yazaalamu omwana n'omwana ebifaananyi bye bino simanyi oba omwana yamukulaga naye nze maama w'omwana simulinaako buzibu n'atambula n'obulamu bwange ne mwanyina muto wange oba mukulu wange oli muwala munnange njagala kutegeeza ebigambo bino byonna bikole naye tofunanga olubuto mu mbwa y'akawagga. Bw'osanga obuwala kubanga bwagudde mu laavu nga kalyoka katokomoka omugamba awo ng'oyogera ebyokumpi n'ewala n'otamanya nti katondawo ayitiddemu ex waggayiwo yennyini okujja okutaasa. Ani mutuufu okukubuulira ebyensonga ku muntu gw'oteetera naye kati bw'abanga tayogeza mutima mubi kubanga n'ayogeza omutima omubi tusobola omutegeera. Byonna bikole naye tofunanga olubuto mu kawagga kubanga ogenda kujeera okuva ku lubuto paka ku kuzaala era alangirira nti omwana ono ogenda kubeera kitaawe maama we. Omusajja oyo
talina buvunaanyizibwa, talabirira mwana, ate nakizuula obuzibu si ye yekka naye ekika kyabwe kyonna bwe kityo. Njagala okole lisiti eno, tuukirira gundi, noonyereza ku gundi, noonyereza ku kitaawe. Kitaawe yabazaalanga abamansamansa, ebyo bye nabizuula ne mmanya nti nina okusegulira olubabu. Eriyo abantu abajja mu inbox yo nga ba X bamulenzi wo, ba X bamuwala oyo, munnange nga bakwagaliza kisinga, naye baba ali ba victim ab'obutabanguko, ab'okutulugunyizibwa, ab'okukozesebwa obukozesebwa ng'ekisiimuula, bakulaba nga gwe next victim. Baba kidnappinga ne basimattuka, bakulaba oli mu kuteetera n'omuntu kidinapa. Kale sister akoze statement, tajigenze nnyo wala. N'agamba ya getting in contact ne ex wa guy ono. Kitegeeza nti yafuna first hand information. Nti nze ekyatwawula, gwe kennyini gwe twawula. Nasanga nga messages yalinga nsuubiza ensi n'eggulu, nkoye kafankunaali ngenda okulaba ng'ate naawe kakati omeze akwegaana konze sijja bisobola. Bwe babikugamba nga tobibuusa maaso, munnange abamu baba bakoowanga takyasobola kuddira musajjawo, naye ng'alaba ogenda kukaaba nga bwe yakaaba ate nga tabikwagaliza. Tolowooza nti gwe wa mukisa nnyo, gw'oleese enjawulo ennyo ku bintu ebyo byabaayo anokoddeyo, waliwo byanokolayo. Eriyo ebizibu by'abakazi nga buli musajja alimwagalako aliroza ku kizibu kye, so nga ate teri muntu aliroza ku kizibu ekyo n'agumiikiriza. Eriyo abakazi nga bali kushuwa nti nva mu maka gano, naye musajja gwe nga tokoze ku kino na kino n'akuba amabeere ati n'agamba nti bwe manga nze nakagwa, nga nze jjanna ati nze Remi, nze mumbejja nabadde omwana w'ettoolo. Nga tokoze ku kino na kino, musajja gwe weetegekera okuwula kubanga teri mukazi alituula. Mukimanyi nti gyebiri. Eriyo n'abasajja ng'ayawukana mukazi we n'amugamba mukazi gwe ne bw'oliyagala ekyalo n'okwata lw'e Masaka paka Mutukula ku booda, n'okwata Jinja Road paka Malaba, n'okwata olugenda e Rwanda paka Katuna, bonna n'obaagala. Bw'oli batokoze ku kino ne kino ne kino nkukakasa teri musajja alituula. Mukimanyi nti gye bali. Kaakati ng'owadde ebintu ebimu obudde, sister nnumye nnyo statement gy'asembezaayo, mbadde ngenda nagijjamu. Ennumye n'agamba nti lwakuba nti bw'agambye Glory, bw'agamba Glory katusubire nti birungi byereere engeri embuzi ye gye yagenda, ne kati waatudde simanyi, naye njagadde engeri gye yagezaako okuresistinga oluvannyuma lw'okulaba ebirumira mu mulenzi ono. Njagala okwogera ebigambo bino, singa si kikwe nnyinza okukoma, biki ebirala bye mbadde njagala okukomentinga nga sinagenda ku ekyo. Jesse yagamba nti neti okurentinga okuliraanaawo sikyamaanyi nnyo. Mukwano gwa neti okujja ku dduuka lya Emmy n'amunyumiza, ebyo bisuubira mu mikwano egy'abawala. Bw'olabanga waliwo omuntu eyali takwebikkulira, kati ng'akwebikkulira noonyereza, waliwo awaawo kati ono bino tetubyewuunyira, tobyewuunyanga nnyo. Waliwo abantu nga kati batunoonya bwe baba bakyawa balina bali bayinza baba banobunafu, nenze naawe kenyini aza okumpa info olumuntu era okukubamu ebituli. Oli simwesiga ne naawe sikwesiga, oli nyinza obuteyongerayo naye ne naawe nyinza obuteyongerayo naye. Ekya kyembadde njagala okwogerako kibadde ekibuuzo ku Faizo. Faizo yalina olugambo, ndowooza teyalina lugambo. Ekigambo olugambo kibaamu oba okuwaayiriza okwogera ebitali bituufu. Tunoonye ekigambo kyekituyinza omuwa. Twetagayo abantu nga Bafaizo olumu. Bye bino ebitera okubeerawo bye tuzze tuwulira mu stories. Omwana ow'obuwala oba obulenzi n'akugamba nti owaaye, mutabani wange akundaze nti kati gwe muwala gwalina, naye njagala mbyogere ng'akyaliwo. Kuluna nsuubize nti gwe gwasembayo okundaga.
kubanga tuli mu 2025 naye mu bbanga lya myaka 3 emabega yakandaga abawala 5 ate buli gwaleeta alaga nti yo kati nakoowa tekiri nti gwe saagala ku acceptinga nga mukamwana obuzibu tebuli ku obuzibu buli ku mutabani wange yanta wantamye okusomba eriyo abazadde ababyogera olwo luba lugambo butaagaliza abaana baabwe oba mazima nosanga omwana ow'obuwala n'afeesinga sister w'omulenzi amukwana n'amugamba oli muwala munnange ono muganda wange oba mwanyinaze naye njagala kukubuulira ebigambo bino oyo si ye muntu w'okufumbirwa bw'oba onoonya kuzubaazubamu bakubombole muko he's a good bombola naye bw'obanga oyagala kusetolinga na muntu wa buvunaanyizibwa njagala kutegeeza nti abaana bano baatwala obunafu bwa kitaffe era ffe boolaba nnyaffe yawukana n'ekitaffe n'abikunnyonnyola bw'ati n'agamba obuzibu bwa kitaffe butalabirira baana teyali musajja wa buvunaanyizibwa era maama bulijjo aneneŋŋana n'ono ng'amugamba yatwala obunafu obuzaagaze ga kitaffe n'olwekyo bw'obanga osuubira omuzaalamu ono mwannyinaze amansa bumanza baana oliba oyagala kulabula ki okusinga okwoyo ngambye nti olugambo lwa Faizo lubadde lulyokke kikyembadde ebirala ngenda bibuuka ngende kukisembayo sisto naayina ekyenjawulo sofa kyetumugjeeko waaliwo bingi ebyali birumira ng'ogjeeko ekyokubanga yalina gaayo oli ebulaaya tujja kutegeera sister mu story banne endala tugirinza okiralifyinge ku kino but wasn't it is a story for another day nabagamba nti abaana ab'obuwala okwawukana n'abalenzi fe abalenzi tulinga bluetooth I just connect to any nearby device as simple as that. For girls, she will get connected to the strongest network ya Emmy ne guy we owebweru yali etandise getting a week tewaliwo good communication kati amaanyi gali gatandise omugwamu tamanyi oba oli akyamuliko oba bye baayogera byakyayimiriddeko ne wajjawo olu network olwali lugezaako connectinga ne lubanga oluba strong ne luba weak ne luba strong kati ne lutaba reliable kati Emmy ne yesika Emmy bwe yabaako byeyeekengera ku Jess yesika n'atata luwombo ekyakugaziyisa amagulu ku pantaleewo wali okubamu ebituli gwali mudibo kikaaki yali desperation kikaaki eyo bino katubiyigireko nabagamba nti relationship tebagiyingizaamu magulu abiri process by process tokkiriza kubeera naive nga bakuwalula buwaluzi yagaana okujjula oluwombo waliwo abawala bangi oba n'abasajja nga gyetuli nga singa waliwo omukisa gw'eppeesa lye tuyita the undo button abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi bangi baalizeeyo nga banyiganyigadde eppeesa nga waliwo omulenzi gwe wawaako naye nga singa waliwo omukisa ogw'okubanga ozzaayo olutambi byonna ne bibeerawo naye obutundu bw'okumuwaako ne bubeera nga tubukola neddwa kugamba naaba nga story weeri naye ng'akimanyi byonna twabikola naye omuwala ono teyanzigiramu mpale buli bangi baalikozeseza omukisa ogwo kiki kyengezaako okugjawo mu kino mbabuulire newankubadde sisita ono yalumwa ng'alaba omulenzi aproposinze omuwala naye ng'eggulo limu yabadde abonaabona n'okugogola ennyumba teyalumwa kyekimu ng'omuwala aba akimanyi nti n'olunaku lwajjo baamwebaseeko enkeera ne baproposinga omuwala omulala kyova olaba Jess olunaku olwo ekiro ekyo
yali amanyi ebiddako enkeera yali abimanyi kubanga olode ono yamukubyemu ebituli nti yalina obunafu amukolera ekirungi kwolwo yaaba omuntu kitegeeza nti sister yali agenda kubeera muntu just mu kiro enkeera nga addayo ku kiri kubanga waliwo program kyova olaba omulenzi ono yagezaako nnyo ekiro ekyo okubaako ke yeekolera Katonda n'abeera ku Emmy n'atamuganya era olwaleero Emmy kankubulire oyo guy talina bwakola confession naye ekisinga okumuluma ate wabiwulirako wefulo webbeeyi wefulo wekitalo wefulo wa klasi tota bintu byokugamba akuna kombya yafuuka akuna kombya njala kutegeeza nti winiyo mu relationship awoka we yali tolowooza nti omulenzi ono akusubwako nnyo kyakugogola nju bangi abasobola ogigogola n'okusinga n'ogyegogolera asobola naye awuliranga omuzannyo tegwabalansinga omupiira gwaggweroba mu 5-0 nga talabye ku mpale yo bubagisikambulamu nolwekyo gw'ojaguzanga n'ogamba nti mukama awonawona ekimu ku bintu ebiruma abasajja kwe kwefunugula n'okola buli kintu kyonna n'otambuza ka relationship ogezezaako okubeera gentleman ofudde wa buvunaanyizibwa nnyo omusajja mukakka mu mukwata mpola mugumiikiriza n'otambuza ka relationship myezi 6 mwaka omuwala relationship n'agiggala nga takukombeza tukungubaga tukuma ekyoto twekumakuma tugamba musajja munnaffe nga kitalo okubonaabona kw'amaanyi tutumugumya tumutwalako mu sawuna ko gatwagala awuge ko twagala nga tugamba Mungu yageze bubi nnyo omusajja bw'omukyawanga wamuwaako ebyo naawe biruma kitono ebyo tutobanga nabyo okutoba okumenya ye muwala eyakwetooloza n'akwambuza n'akukkiriza n'obeera n'essuubi otaddemu obusente bwo otaddemu obudde bwo mulaze mu banno mulinamu essuubi maama n'agenda nga tolina nakyajjula ina kyonna kyewakekejjulako obujiji obubeeraawo tuluma emba tukuba ebisenge tutamwa buli kiramu kati gwawo celebrating tiwakituukako kyensembyayo twongere okugezaako okutegeera nti omuntu kizibu okumutegeera ku mulundi ogusooka kizibu okutegeera omuntu n'omumalayo naye waliwo ebintu bye tutegeera abantu bye batasobola kukweka nga tubawadde obudde kansembere nkikuddiremu nkute kizibu okutegeera omuntu kizibu okutegeera Moses n'omalayo naye bw'omala nange ebbanga yagalagaana waliwo bye sisobola kukweka nsobola okukweka enjala nsobola ogikweka nsobola okukweka ebintu byenjagala ne byesaagala ate nga gwe tondabangako face to face naye wano wokka bwe tutambudde naawe waliwo byontegeddeko nga nva mu kubanga nkyogera bwogezi naye nga ne body language ekukakasa nti kati awo sozi ekyo kyayogera mazima meereere kati wanaasudiyiza wano akitaddemu samuni n'akatungulu kubanga abadde ayagala okunyiiza yatuwadde story kubanga oli gwe bogeddeko amunyiiziza n'akisudiya naye era omanya tondabangako tomalina kumanya oba obugere obutaano buwera kati era ekyo kivula nabagamba nti kati ebimu omuntu nga tomulabangako face to face don't confirm naye ate ono gwe tuwogerako ye muntu gwolaba kumpi buli lunaku omuntu muwa obudde asobola okukweka okuswankula nga muli ku Javas tasobola kukweka kuswankula kwe obudde bwonna ng'ogenzeeko ewuwe waliwo by'otalitegeera ku muntu nga tomusemberedde
bwe ngamba okusembeera sibagamba mugende mufumbe w'abalenzi ku weekend ekyo nze nkivumirira nnyo era kinyiiza abalenzi bangi waliwo abannumba ssebo bubi nnyo mu inbox eyo ne bakolako effujjo si kyentegeeza omuntu muwe obudde musisinkaneko once in a while musisinkana awantu wowulira ng'oli safe omuntu ojja kumutegeera ojja kutegeera ow'embazulu ojja kutegeera ow'ebbogo ojja kutegeera omukodo ojja mutegeera kikyentegeeza mu kino tutandise tugamba nti toteeka bigere bibiri mu relationship ng'etandika abayingira ennyumba mugenderere abayingira ennyumba basoose ekigere eki relationship muziyingire ng'abayingira amayumba gye mukyala osoosaayo okugulu okwo kwowerekereza abeeno koodi bw'owulira kalibu nti kalibu era osoosaayo kimu kiki kyekitegeeza ekyo bw'osoosaayo ebigere byonna n'otuukira mu kinnya nga baakuteze nga basezi ateekayo kimu kimu balina n'okuwa akatebe nti kakatebe kaakano kantuule wano kantuule wano relationship muziyingire ng'abayingira amayumba soosaayo ekigere eki okakase nti w'olinnya si kinnya olinnya ku tiles seminti wherever naye nga si kinnya saba mukama akunjagalire saba mukama akumpeera emirembe gye brother Stanley tukulinze ng'ambaga nabadde nabagambye nti njagala funayo ko olunaku ndowooza nga tukola live eyo waliwo eya complaining nze nga sozi waliwo tuwaddeko shows nga tusobola n'okuweereza voice notes would even call in live nogamba sozi mo kiki what are you bwe mugambye live weewaawo nandirowoozezaayo like at least a day in a week nga baya abakiro mo what's the nkyalowooza ku Sunday Saturday evening mumbuulire saawa mmekaawo lunaku ki but sofa nzikiriza ntuyinza okukkiriziganya ffenna nti Saturday evening eyinza okukola I am just assuming so nga olwo olunaku luba lwakwemala goga tusobola osalawo nti luno tudiscussinga love stories za week nga bwe zibadde nga tutandika wiiki endala ng'osobola okukuba bano bannoonya ng'okuba live n'onnyonnyola ebitonotono ebikukwatako I don't know abamu bayinza oba nga tebalina buvumu bwe bakuba invitinga n'olabika ku video if it is okay tujja bituukako but let's agree on a day which day and what time mu comment section tujja kuba nga tukigusa ekisa kya mukama waffe Yesu okwagala kwaye Katonda n'okusa ekimoko tukuvukkirize beerenga naffe ffenna otusaasire ffe abaana b'abantu kabaka tukuba olwali ne tutambuza emirimu gyaffe nze ng'omuntu enembeerera therapy nga ngasa bannange nange nenfuna okukolebwako okudda obujja nga tunejjukanya bitunyumira nga tukuba olwali ne tulya stories zino za guseka zino za kino naye mu ngeri zonna mu ezo stories wabaawo by'oyisaawo by'oyagala tufune buli story erina ekyokulabirako kisobola okuba ekyokulabirako ekirungi nga kyakukoppa kisobola okubeera ekyokulabirako ekibi along the story ne wabaawo ebiwulika nga n'abinyumya akkiriza nti kino njagala onjigireko ng'obeera omugezi ayigira ku nsobi zange oleme okuba omusiru nga nze eyayigira ku nsobi zange webala omukisa gw'otuwadde mu ngeri enjawulo saasira obutali butuukirivu bwaffe ng'otandikira ku bwange okusaba kwange kukkirizibwe ndeeta muganda wange mukwano gwange mwanyinaze brother oyo ali mukulaba show eno nga mulwadde mukyalira mukama omuwonye mulwadde bulwadde bwa mubiri buli emotional bulwadde bwa birowoozo alowooza wano na wali omukyalire Katonda ffe tukulinamu obwesige kubanga bye twogera wali obikozeeko okyabikola ne bana abalina okuyaayana okwokusoberwa okwokunyigirizibwa obakyalire
relationship gyayagala ogimuwe kubanga gwe gyogaba eba nnungi. Ebibuuzo ebingi ebitutawaanya nga tulina ansa zaabyo tubiteeka mu mikono gyo. Emirimu gyaffe tukwebaza so ffa tugyenyumirizaamu tegikola nga bwe twandyagadde kuba n'ebintu tebiri nga bwe byali. Tukwebaza tukuteekamu obwesige enteekateeka zaffe zonna zirabisa omukisa naddala z'olaba nga zez'okuba nga zitubeeza bulungi si kuba bamalala si kuba bampaka ne Katonda waffe okubeera abo abagenda okugasa famire zaffe abagenda okwegasa ate abagenda okukwesa ekitiibwa. Okyalire oyo alaba sheeno mu kusoomoozebwa kwe kwonna omusisinkane era omuwanguze ng'omutima gwe bw'oguyanga n'okukuba gweyongedde speed kubanga tukonye ku nsonga ye gye mumanyi mu ababiri. Tukkirize mu bunafu bwaffe ng'otutukuza ng'otulongoosa okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen. To my Muslim community, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Kareem.